tutandise twatandise dda kiba kyabulyaza amaanyi yakuleta ne mwami mawa kiba kyabulyaza amaanyi okundeeta ye nadduka tadusa dagenda kusala obanza abadde yakoze dada oba yokumukyaza no babere nga bolaba akasameme kwebeera wanupa abere wano weenaalemu wali nja kuleta ne mwami omuntu alyoka akugambe tikakati gwe kozi gwoli waki ndi weenaalemu lukulwe omuntu alyoka akugambe nti sente za gavumenti mbi nnyo bebatandika abanupe bebatandikawo n'eŋŋombo oyo yalya era tugambye mutwali buli ng'oggyeko nuupu buli FDC DP byonna bibiri awo jema bya NRM ko NRM kakati kankunnyonnyole abadde agamba yo nuupu yaki yankyuka omanyi kwena okuba akasebibira by'abanno ono yawo bittira kati kankubuuze naleba alonkinze ate ne gavumenti ngenda gibuusa n'aba intelligence bonna otyo yalonkinze eki basonda sente za campaign muba mukube nalabye abasonze ssente kwaliko omwami Kapereru photos era yagambye mpadde emitwalo 10 naye nzizeewo n'omutwalo cash oyo anoonya mawulire nawe najjayo waletiye wuliriza ebyaddala si mawulire kuba yeesimbyewo erako tobala nava ku ekyo bwa kansala weero zisiri mbere mu kanso yemu ne Kapere kwe kulinyisa levo nengenda ku bwaloodi kansala naye mucho lwaki ntandikidde ku ekyo era kyenjagala okuggusa era mbona olabye Kapere andipuliriza lwaki nzi ntandikidde ku ekyo bwe baba bagamba nti sente za gavumenti mbi ez'NRM oba eza gavumenti nuupu enayo akatiba ka ssente mu Uganda agenze owa nuupu gwe bayita pulezidenti waabwe manyi Bobi Wine muwe ekitiibwa ate mumwagala ng'omuntu mulumbe okakase owuliriza simulengeza kubanga wewaali si wa bulijjo si wangu wakutuuka ekyo kyali si kya bulijjo ye respect gyempa Bobi Wine nze ganze era nze mu bantu b'oliwulira balengeza Bobi Wine siriimu kulwakola kyamagezi bali bajja kukuwa nedda sitya ku bantu kumpa okimanyi bulungi antipuliriza sitya abantu kumpa kyo sikitya naye omuntu ng'aliko amafuta ge nga yafukibwako amafuta kati kusawa zino Bobi Wine yalina amafuta ga opposition naye mu gavumenti ndi muivu wa masters degree kulaki ntandikire ku ekyo njagala tulengeze ono omuntu waffe agamba nti ffe tetwagala ssente tetulya ssente kati waba asobodde okukwata omutwalo gwa Kapereru photos oba emitwalo 10 kyogamba eno mu gavumenti wavaayo obuwumbi 10 tebabukwata yiwalitokulalayoko ssente eno mu gavumenti eŋŋamba abanuupu simanya iPod nze nzikwatagaze naye simanyi bwe bazikwata kati muleke abantu buli omu abeere muleeni yakola ebyakola mpozi era ne wano mwene embeera njala kulabula nzikiriza ndabule mwenna abakiisi neesimbyewo ng'oli ku tiketi ye NRM naddala ng'oli mu Kampala region oba Buganda region mwewale nnyo okudibetinga ebintu ebitali ku level yammwe ogezanga neesimbyewo ku bwa kansala bwero sisiri odibetinga otya Bobi Wine kyekisinga okukubya abantu baffe ab'NRM wano e Kampala onfuna bulungi olina omusanga weesimbye ku bwa kansala bwero siki tokubona abadde wano ate kati wabanga ono abadde wano nga wanuupu simuwakanya nga wanuupu ng'ali mu kudibetinga Museveni tategeera bulungi tetuli ku level edibetinga Museveni obuzibu nti abantu bangi beefuula kye batali ne balowoozesa ensi nti bategeera naye nga si buli kimu nti oyina ani ateekeddwa okwogera ku Bobi Wine ne Museveni waliwo level kati gwosaanidde okwogera ku Kyagulanyi anti mpuliriza nsobola omwogerako nti ali anointed ng'ebyo nebyo ali anointed aliko amafuta w'amaanyi nze nzikiriza nti waki naye ekyo kiri positive tubanga alidde ng'okyusa olulimi ngampula buseera yaserera kati lweba tomukkiriza nedda era Bobi Wine simuyisanga mu maaso ewoba yakatamiko nnaku oyina kaleete nze ndi mukuwabula nze anti kati nze ndi NRM era neesimbye ku tiketi yaki naye ndabula bannanga ab'NRM mbalaba weesimbyewo ku bwakansala bweru sisiri ekikuvumisa wayiswa mufumbiro kiki ali kuba MP omwogezi w'ekibiina ekiramba ng'ate mwogezi wa kibiina ekikuvumisa eyeesimbye ku lwadu meya onalibo bali mwezo kiki tewali oli ku level yeegi ye muwanika wa ssente no bali mwezo ezisondebwa mu kibiina neffe bazikiriza bwe tuzitwala
muno mugambe nagambo za muziba za kibi sebo nalebo waiswa mufumbiro mutukirize tulete ku sente saba kasuma gembo azitwalayo nze ninayo emitwalo nze nja kuba wayo emitwalo 2 okusobozi bwange njaba wayo emitwalo ameka 2 era nja kuziyisa waiswa mufumbiro anti waiswa mufumbiro kulaki mwogeddeko mukwano gwo saigala mwesibako tumukwano gwange naye munyumya naye twamitingako ku mukolo gumu nali ndowooza nti ajja kunviira mu mbeera mu bubi talina mutawaana naye mukolo bwe gwaggwa yanteegera wabweru nali simanyi nti amumanyi lwaki natuuka mbuuza nobati lwaki oba olaba oli muganda we yennyini kubanga bwe twali munnakawa nga azze kubuuza ku balonzi b'essebo yambuuza ekibuuzo kimu emirundi egi nobati lwaki owagira Museveni n'omuddamu oti nensirika naddamu nobati lwaki owagira Museveni nensirika naddamu nobati lwaki owagira Museveni nga nsobola omuddamu naye kyali kijja kututwalira olunaku lulamba omunnyonnyola kubanga mwena mukayana kati naye olwokuba nti obudde bwali butono namuddamu ansa ne mugamba waiswa mufumbiro ofundako okugumira gyendi kubanga nammwe wensala eddira okujja eyo mba nfunye seeti baaka oba si kyangu kyakubeera gwe kyoli oba kuba nobati munuupu bagamba ekikuwagiza NRM lwakubamba ovumavuma nnyo abantu kati era olinayo ebijinji nze nkulidde mu famire ye NRM muzeeyi mumanyi famire ofuna nze sisitimu ye NRM kati sobola kufuuka kyana mu baana anko nja kubuza ekibuzo ndyosegejjeeko ekyo nange nina acknowledgement nga nze ku bintu bye NRM ku gavumenti eno siffe tuli obulungi ennyo era in fact kambagambe ne kano nyongere okutangaaza ensi nze nobati nsobola okuba nga ndi bubi nnyo naye nesiveera mu NRM ekyokuwagira NRM tekyegeza nti ndi bulungi nnyo nnyo era waliwo wa booda nvuzeeko okundeeta wano abadde sikyalina mmotoka zaggwawo zonna n'ennyumba nazitunda NRM mugiwagazaaki kati anti kati nkyengezako kugamba kugamba abatambulira ku booda tebaba na mmotoka nti nkubuuza abatambulira ku booda tebaba na mmotoka focus agiina muto wange yagipaakika mu ploti y'ekyotera baziira nkyengezako kugamba booda yafuuka essential nti mu kibuga nali nyumyamu n'omugagga Yasiini muganda wa Hamu naŋŋamba olumu mba ŋŋenda ku kisaawe Entebbe ng'ennyonyi ebulako eddakiika 3 nenya booda ne muganda wange gyali mwama bamutikira emotoka okuva e Japan n'agissa ku sipeeso bagitambuliza mu mpale ekyo njagala kikuve mu bwongo naye kye njagala okubuuza nja kukyerabira kiri wammwe mu NRM njagala oyogere nga teweekubidde oli musajja wa kigambo kyo ate abakiga mwogera amazima kyembamanyiiko kozi oli mukiga oyogera buuza kyobuuza Ajati Namyalo gakuggwanga lyange n'omukulu Jeno Damulira Ajati Namyalo yanda kwera lusimu yatukola programu eyo yagamba mbona ina ba kifeesi mbaina ba kifeesi mbo bana bakuba abantu ba Jeno Damulira kakati kyeja ko tubuli lwaki Jeno kwe ensonga ekinuma ate Namyalo mukwano kukado namufamu bonna mikwano gyange ne Jeno Damulira kale si mukwano gwange nti tuli bakinywi naye at least amumanyi ng'omuntu isobola omunoonyaako nanziramu kiba kyanjawulo mu ggwanga lino ssebo Jeno omulamba ssebo ate bakamupromotinga ssebo bamwongeze ne ranka kati ali kuki kati yabadde brigadier Jeno kati Major Jeno akolanga ngoberera nnyo current affairs bamutikidde bamupromotinze ndozera kuba kutikira yayongezeddwako ku madaala ayongera okumanya bakifeesa abalala abulayo eddaala limu okufuuka Foster Jeno abantu semfuta Jeno Salim Salolu kati Jeno Salim Salolu Foster Jeno yazimalayo zonna kati ona abulayo limu atuke ayenka ne sale ndako Major Jeno waliwo Lieutenant Jeno sibimanyi eyo mu bitemeeteme byemu ebyamagye abulayo emu okubuula Foster Jeno kati ekirala kankubulemu nga tetunagenda ku nsonga gy'obuuziza obadde okimanyi nti mu magye ga Uganda UPDF settings Foster UPDF setting yayo nga bwebeera Foster Jeno abeeramu omu mu active service oba tokimanyi ate nze ndi w'amagye sibimanyi oli waabwe mubitegeera nze sibimanyi kulwaki
abeera CDF nga ye Foster General abeeramu kati yono wa basement kati Muhoozi ye Foster General ali mu active service era mu magye kubali mu kukola bonna abaliwo bajje n'oddamulira baani bonna abakyali active tewali asobola kufuulibwa Foster General omuduumizi waago ow'oku ntikko CDF yalina okuba nga ye walanka esinga bonna kati bano bonna bawuli abajjena abastaff ba Foster Generals abalala bonna baganyuka era kasaba kuwalanka eyo nga bakonnyula either bakufuula minisita aba bakuteeka mu bitongole bwe bati kati ono abeera omu yekka kati okuteekawo omulala ono naye amala kunnyuka kati ono kitegeeza ali baavaawo ate gwe bafuula Foster General abadda mu kyono ani akifuula ekyo pulezidenti CIC CIC yeriwo oba kati ate commander in chief yani yabeera pulezidenti w'eggwanga Kyovula yalonda mutabani we neera mutabani we teyamuzadde jjo okwagaliza kya butonde ate ng'ogyeko ekyo saagala olowooze nga baana bato atedde bikoobo kyogamba kandi puliriza waba yalonze mutabani we kyogamba UPDF bagitandise mwaka gwe balondeddemu Muhoozi bulijjo taliiwe naye tumuleke oyo ate ekirungi nkinnyonnyola abantu bategeere ti Pulezidenti Museveni okulonda mutabani we UPDF teyatandise mwaka mwe yamulondedde bulijjo abaddengawo ba CDF abalala bazabeerawo osegedde kati babaddengawo bangi bamugisha muntu baani bakuduka kibuuzo kiriyo nzirayo kiddemu kale okibuuze bulungi nkubuuzizza ekyakunkubisa essimu ezakaleekereeke omukulu Ajati Namyalo yali wali mu kikko n'agamba abo abantu walabako kiripo nga pulezidenti agenda okwewandiisa abaana bakubwa n'agamba abo abakuba bantu bajje n'oddamulira yabalina bakifeesi kati omulabi waffe mulungi kyenyiza omutegeeza gwatulaba kyebayita jje n'oddamulira mu Uganda essaawa eno oge bamwongezaako bampromotinze kati Major General kati Major General Ddamulira congratulations once again General Sebo General Ddamulira mu Uganda kati y'omu ku ba generals mu Uganda President Museveni batasobola kumala wiiki nga tayogeddeko nabo kukumulwa essimu General Ddamulira ndi informed ate ndi researcher ate nze kimanyi sina wesikonkona nze ntuuka ate nga kyebagala okuwulira lwaki General Ddamulira ayina abantu bakataje nabyo watika nkunyonyole mu katono omwaka gwa 2020 gatwakava mu covid emyaka ebiri akalulwabo akalaba abavubuka naddala aba geto seti ab'omu kibuga bakozesebwa nnyo mu kuwakanya gavumenti bakola ebikolwa ebimenya amateeka abavubuka bati abali mu geto seti ofuna kati wewava idea ya geto structure kwati Ajati Namyalo yagambye oba agamba nti abakifeesi bajje General Ddamulira twandibadde singa kyetagisa n'okuba nga tumusimbulirako General Ddamulira ayambyeko nnyo mu kukendeeza obumenyi bw'amateeka mu bamukalagge ati gwe bwogamba nti alina bakifeesi olaba yakuba omuntu omunene byabiri mukumu batambulanga n'amacete batambulanga na Jambia jagala kiri ensonga eno zisereke bulungi yogera focus on the close up ya Uncle Robert yekka gwali eyo ensonga kyona njagala kusoma Namyalo Ajati Namyalo naye muwe ekitiibwa era olw'ebyo byakoledde Ajati Namyalo oli mukyala oli mukazi mukozi mulungi oli mwogezi mulungi naye mukwano baleme kukuwanisa nnyo ntalo ojja kulwana entalo ezonga tezikukwatako ojja kuzisukula ate tebakutenda kudduka noyita olina okukola ki okukoma sibyogera bino nti nengeza Ajati Namyalo okimanyi yandikutekusende Ajati Namyalo atwala stage
bala yanga ngene bino sasa kwa state ne bakubira ekikola bakujjawo ekyo yanga bino ndala kyo kati tubyogera nkolera abantu waba yate wana ndo ngifuyira kusema ate wajja mudamulira wajja noddamu ebisobodde okumpa ssente jajawulo ofuna bulungi jje noddamulira alinga bulaba bajje nosale osobola omukuyese naye mwema wayatwalako wa Skype ne batuwa ali n'omujje noddamulira osobola omugamba nti dono nsaba ensonga yange akwata essimu onjogerereko nako kati jje noddamulira mu Uganda muno ye muntu asinga okukwata essimu ku bakulu bonna abali mu Uganda ekyo nange nakyewunya era we nali nkimubuuza yaŋŋamba but we mandi wa intelligence ne mwati okukwata essimu ankankuzo era kyoyogedde wali nti jje noddamulira 221 akoze ebitundu 10 ndowooza ku 8 okulaba ng'akendeeza obubi mwawula bakifeesi n'abaana b'okukkubo mubyawula ebola bakukkubo era bakifeesi ate balina gye babeera gye bayita getos kati anka akikunnyonnyolo lidako Lidako okulaba kino. Okay. geno ddamulira alina omukulu omulala gwakola naye gwe bayita nejake era naye wamusirikale wesefusi geno ddamulira baleetera pulezidenti idea ya geto structure okutondawo kye bayita obukulembeze obwana ba geto kye bayita geto structure nga bulabo tulina structure zitebe siwanolesi geto oba otegeeza ki mpula nnyo munnyonnyola ekintu ekyo naye nga munnyonnyola kubuzaabuza munnayuganda geto anko nobati otegeeza ki kuba ekirungi ekiriwo geto omanyinzi ekirungi ekiriwo kaakati ekigambo ngatta mingi nakipointi gyenjagala omulabi waffe ati katono nnyo osobola kumala ensonga omulabi waffe nyala mutegeeza kannyonnyola omulabi nti bino sibigamba bali abalabi tukyaziza bonna kakati geno ddamulira kino kikoledde ne NRM nga NRM nti abavubuka bonna boolaba abo abasinga baali babakyaya gavumenti era nga baggwamu essuubi nga balina empalana y'amaanyi ki geno ddamulira ne ttiimu ye eya geto structure bazzaamu abavubuka bano essuubi babatreyininga babasomesa bababuulirira okwewala obumenyi bw'amateeka babasakira getos bazisakira kati nga division dizi mzee ya wabo division yema division z'okutambala obukadde 11 bazibawa bati balina okukulembeza nti kyegambi kati kugenje talina okukulembeza bwegambi balina babola baabo balina kyamaani waabwe baba ne batreasure kyembuuza sera bazebade kashi bazikwa account kirituwe enyingi zigenda ku account bendi zine zituka ku buli muntu enkola ya PDM ojulira bagaba amba ziteka kwa account abona gamba mujazi tutira kusibu ibyo ngiri okufuna sente yange naye geno ddamulira kyayange abavubuka bano ekikwewunyisa nabo bwala babakuba abantu babagwana bate babamanyi olwa system ya geto structure era nabimuweereza nagamba bano abamu bakwatidwa nsonga eno yamulirwa bali twabalabe babalese mu kooti ejiri geno ddamulira nti abavubuka bano yabakwata n'abazaamu essuubi ajja tunamyalo embeera y'obwa kibanda oba oy'obuyaayi tosobola kuggwawo naye waabanga eti nekirala waliwo kimbadde njawulo okwogerayo geno ddamulira namyalo neddamulira balina kuba baluganda kubanga bonna balina bajeti ekkakkanya bajeti y'omusolo natuukayo eyo bonna baana bannange ddamulira muki erinnya lyabo muki oli musajja muganda oba toli muganda ddamulira bamuki muganda namyalo abamuganda katongola abamuki ate oleetegese kukwogera kati katongole ejjeno waawe erinnya katongola ati kubuuzizza katongole ejjeno waawe no kubuuza erinnya katongola abamuki tuli mu kunyumya kuddamulira tuleeta anti ombuuzizza gomanyi bakikubuuza katongole tonzija ku mulomo amanyi ebintu byebyalina okwenyogera nedda oŋambye eddamulira nga kitegeeza nti abamuganda nenkubuuza katongola aba yeddira ki katongola abamuki katongola abamuganda singe katongole owegundi muganda yesimbyewo kakati dabulamanyi tebyetuuma dabulya kwesiza ndamanya atya bano ababiri bano bonna baana bananakala lwaki beekuba ate beekuba
lwaki omwakuba munne omuyakuba munne kuba General Damulira tonawulira ku kigambo simulabanga nakoza tomulabanga kati okumusaba appointment akunyonyola ebintu bino byendi kakati eno nze nteekera obimunyonyola kati kakulabe kino omakulwakinze katikankuwulire nawe kigambiramu wadde okimanyi nti General Damulira ye general omukuba general muganda kati general nga muganda muliza ye general nga muganda olwaleero gavumenti ya Museveni atali mu ate gwe nekubula ebifa mu nnyanja kati General tujja kubuuza General Katumba akola kiyabbanga ndowooza ekigambo nga si mubbi kinene wabula nga ye mutwali straight nga si mugagga ye kubanga Jeno okakasa otya era munnayuganda omuwa insurance yekakasa nti okusinziira ku daali aliko n'ebyonnyonnyola ga ntalina ssente sinagamba nti talina ssente talina ziri mu leveni naye ngambye General Damulira si muyaaye mu ssente tagattagatta wano tugatte kino tufune ofuna bulungi era gwe tosobola kugenda wa Jeno ng'omusomeramu Jeno si mubbi bino byowulira nti ono yawambya amataka g'abantu yakoze tabikola ofuna bulungi era olwaleero namyalo yali badde atasi awagira nnyo General Damulira kuba muganda munne ofuna bulungi General Damulira ye Jeno omuganda olwaleero ali hayire rank tali mu active service ng'atalina feva ya president sikyabulijjo ekintu ky'abaana bano kyenakubuuziza kuba twakinzemu bulungi nti oyawula bakifeesi ne bano abaana b'okukubo olowooza be bamu anti kyegamba alinga pasa budde yayimba oluyimba nti bamalaaya mujjeeka komaweeka mulimba lwa komaweeka yalina we yagambira alina we yagambira mu kyaki munaawona mpolampola bw'oba oli mu kyaki nowulira nti bwoli bamubyeko akasimu manya oli tannawona bulungi ne General Damulira n'abaana ba ghetto bwekityo abaana ba ghetto bajja kgenda batransforminga mpolampola naye nga bwe baali si bwe bali abo boolaba bakubya omuntu engumi n'amuggyako akasimu baba bakyali ku doozi ya transformation baba bakyali ku lugendo lw'okuwona oba ofuna bulungi kyegamba nti abo abaana ba ghetto wawulirako nti bukalubuka 2 baali baseetuze n'okwokya zipetosesyo mu kibuga nga baagala bakodesa ate kino kyokuli katika kikakati binyonyolo kyekyo yaba abaana era ne gavumenti bakozesa n'okuba nga basobola okutuusa information bwebalabanga abafala naye abo abaana omanyi nti amawulire gabatuukako mangu nnyo n'okusinga abantu abalowooza nti basula kati ye General Damulira agezezzaako sigamba nti infact nze nandibadde ate musabira kimu ghetto structure bajongere budget president nze siryanga ku ssente za ghetto sizifunangako nekino kakigambo kimanyi nzayogera naawe wefunye chance ngenda njagala ompeeyo olunaku olu kyamukisa mungi ogala kujja mumakindi ano ompeeyo olunaku olu nkutwale mu ghetto tutuuke mu ghetto oseeke essimu yaawo nkuyitira abaana nga tebalaba ku ssente ya General Damulira yadde eya gavumenti yonna wabula ekiseko kubasoma ango kiri bwe kiti era kambikwawulira abantu bakitegeere bano bola abakifeesi balina ennyumba gye baba bapakisana balina n'abakyala okitegedde bulungi abo bola nga abo bola abakuba abantu balina ennyumba abamu bazimba n'okuzimba twogera ku kategolo y'abasobya bakubanga abantu balina ennyumba mwe bakola ki abaana b'okusitula banoja budget gye baba General Damulira nkugamba abaana b'okusitula engenda okukulagana na akawunti that's why nakubuuziza ti ssente zo bazibamu adi kaashi oba ku akawunti oli mwana wa kusitula alina akawunti kyembadde njagala obadde oyinza okuba nga ensonga yoli mutuufu kulwaki population y'abaana abo oba y'abantu abo eyinza obutaba satisfied mangu batya netusalira ono General Damulira naye nga budget oba yeebulaze simusalira era wakikuba ali nkugambye tebamuwa ebintu ebifu anti mpuliriza just ayinza okuba nga tebamumalirayo bulungi nnyo kiri ku ground naye nga agezezzaako wawulira nti bakute miliyoni 5 ekyo kituufu miliyoni 5 sente kivana baketezeka nalabye omusajja is that money yadde tuzebaliza president zengamba oba president yanyanga agezesaako okukozesa waba ogamba nti PDM eri mu budget ya buwumbi na buwumbi
abana ba ghetto be Kampala bateekemu obuwumbi 5 kale kati ako gwe njagala okkirize financial kati ako njagala okkirize ina mukatono babalenti financial yabo babataddemu obuwumbi 5 nekyo kandi abana ba ghetto era president njakatambikana ne message njagala bagikutuuseeko ekyo kwata mu milioni 5 funa buli division milioni 10 president abantu obo yensano ku mazzi chobola abantu nga bano bajja kugamba tisente abana tezituuka wansi kubanga milioni 5 kati ezo milioni 5 ze nange ng'omuntu omu zina kujja wange ezo omuntu ate Gasumba yazitwala mu 5 kuwudiisa gwanga togenda bano kukya Gasumba kyennyini ajja tinamyalo yali badde tayomba naddamu tayombe saddamu mbuya kumwe ya kifeesa abo nga yate yenga namyalo omuntu omu asobola okusasula omuntu emu milioni 5 kati jja kukkiriza kino nfuna bulungi oyogana gyo ndamulira gwe njagala ompa olunaku nze ngenda kutwala mu geteegi ate nga gye ngenda okutwalamu yemu kuz'okulembera ante era nga mpozi geno damulira yampadde olukusa nze manyi sititole z'abantu simala gazisaali kye banyagala okukulaga ekirala sobola nze genda mu geto muna gyenka butali mpozi nga system ya geto structure nga nobody tukuwadde tebasobola kukkiriza ogende hakulagende kino kanku abantu obenjogera nabuwuliriza anti nze benjogera nako nabo abamu kaze jja bukwata mbukusindikire kyokero era ojja gamba anti era sina kyejja manyi gyakulaga mpozi kyenyinza okukolera obumuweereza nze kyenkola waliwo nasanga abana ku tiktok geto zembalala nembanoonya nembala nembakyalira nebanga kati munobati tulina abantu talents ez'enjawulo wano tulina abakubi b'ebikonde tusaba geno damulanga bwayamba ab'e Kampala atugulire zipatingi bags ne zigiravuzi ngabo kyebaagala abala baagala basambi ba mupiira baagala bagulira ngatto bebityo bagala batandikira business gakusika geno damulira ayamba abaana b'omugeta abayamba nze kuba abaana abatuufu ati mpuliriza kyenkugambye choga tewali bagamba nti gavumenti eno ndi gavumenti teyamba eyamba gavumenti erina population y'abantu obukadde 5 plus eyambako abantu bano obukadde 5 tebasobola kuba satisfied bonna kyekimu ne ghetto setting geno damulira basobodde okuyambako ebudget tayambanga ku ghetto yadde ne mukyenjagala ogyemu anti nkubuuzizza gwe okakasa ayamba nze mbamuwa abatuufu anti mpuliriza choga ghetto kunagozimanyi bana abali bafa abalungi ono nakoze na mutamivu ndi mulamu senywe kubanga wani mbuza lwakyozimanyi obadde ombuza wazimanyi otya obadde ombuza wazimanyi otya kulaki tosobola kuzimanya nti geto mpitirivu obadde ombuza wazimanyi otya geto zembaalo zimanyi obadde ombuza wazimanyi otya geto tosobola kuzimanya kati gambe anko geto eziri wano mu Kampala 180 nzimanyi weziri kyate nze nkugambye gwe mbona nkutwaleyo okasejje nowo gwowolereza naye kunyonyola ku kyemmanyi njakubategeeza muwagire mu kalulu ka 226 agenda kujja kwesimbawo sijja kuba road councilor NRM primaries makindi ewano makindi ettu kibuye wano kibuye ettu sambya royibizi nensambya central banayi kozi babigase kati gundi bazigase gundi electro area bagigaziyiza wano tomanyi wano bwetuli wabaddewo n'omubi Masengo abalabi abalungi muluno guno omukisa mu kuwenza ow'NRM kubanga nze siri muyala nti noonya ssente ngenda kudduka ku kyeyo we mwalonda omubi Masembe mu abantu b'emakinde kuba road councilor we mwalonda omubi Masembe nti ku muyaga guzza ogwa Nuupu we yamala okuwangula n'abala nti ekisanja bakusasula ssente mmeka n'afuna looni nga ya kisanja kiramba yagenda kusoma yagenda mukazi sugamami yakutwala kati wamma nze Nobert Events nze mundabyeko nze wamu ogera kuleko otankuditalo nja kubakubira kerere buli we kyetaagisa awo wakimanyi osobola kyetaagisa kwebaka kumwalandamu bagukole nja kuwebakawo siwankubadde ndi wenaaleemu ebyo byo mbikolera ddala era amagamba mungezese munteekeyo mu kansa temugenda kwejjusa wakuyita okuwa kadi ya Nuupu ogenda wakuyita okuwa kadi ya Nuupu togenda tibayinza kugimba ate era sisobola basobola ogikuwa sijagala so nja kubategeeza nti tulina baganda baffe bayita bakayira dizero garage kayira dizero garage omumanyi ali awo ku Salama Road Kayira ono bambi ayigiriza abantu okukanika mufuzo omulimo gw'omutwe
so Kayiira ono y'omukwasa okukola emmotoka netulamu papa mbwagatte emmotoka so nkakasa nti Kayiira omumugatta nanko Nobert ngono mukulembeze Kayiira ali wali oba oli awayinza okumusakira Kayiira n'abanga abantu baffe emirimu nze nja kugamba kirala nga tumaliriza njala okwebaza omukyala Takagwa yaluwa Takagwa sebo Takagwa siyo nali ebweru muganda wange lero ali myaka gya munywanyi wange mawa lero wetegedde nti kirabika levo yakuzigakyuseemukko bankubidde bambuuza tukusanga wa oliwa invitation card yeyenze maze kufuna yaki agenda kola bamutikidde sebo bamutikidde masters doctorate tabeera bweru doctorate Mr. and Mrs. Apollo Kagwa kati kira kabazadde baabe kati abazadde n'omwana bajja Takagwa sebo gundi card y'abantu gibalage bulungi kati bangambye generational promoter tebaine abagimuwadde tosiba sente zo bajja kulya mawa myaka gyalutakagwa katokiraba kati emyaka mawawe naye ssebo kino kansooke nkwebalize anko okuba kino kye nakugamba okubanga njawo omukyala ali Takagwa okubanga walabye omukulu ono nga tayogera bya kisiru byokayira promota be Uganda nze nedda ssebo omukolo genda kubeera katayagala kulimba nti mawa naye promota omukolo genda kubeera ayagala kulimba nti gugenda kubeera gundi ngenda kuza omwezi setagabiko atanyo kubanga nina ebiwandiiko obudde bunaatuuka nga ntunulako nakuza omwezi 16 omwezi guli ogw'omunaana kijja kuba tukudde mukalu omukyalo oyo nasembeyo okuwulira nti Munigeria yafumbirwa ndi musajja Munigeria Takagwa tabeera bweru banganda abeera London Takagwa webale generation oba ogikuze buguzi kunna Sanko Nobert omanya amagezi gakwesula oyinza ogitumya nenda kebera ya mwami mawona oba enfaragana eyo bino bisobola amagezi ate olaba kola kampuni etwala abantu bweru bino byebikulema so Takagwa nkwebaza of all people kati anko mbadde njala kusaba oba ku Sande oba ku Mande tuddemu tukole program ebadde disorganized muko kamera za bwezifa bwezikyukakyuka mucyankalanyiza kero dda muli atuweeye nkutwaleyo nzaba bana tusobola okwogera n'abaana kyanjagala okulaga anko nze ndi mutabani wo njakuba kuwa ekituufu ekiri ku kulaba kyanjagala okulaga anko muveewaawo namulwaire ebigooli kyanjagala okulaga anko nti abaana abo obuzibu balina kubalira kikosobola okugendayo tibajjeno bagendera mu bugombo abaana ne badduka kyenodamulira ne Meja Emma munkwasa obuvunanyizibwa ate nze bajeti yange teba y'amaanyi nze mumpenga bwi mafuta nze mumpa amafuta ntambule mu geto z'abaana zonna nkubulira ekiriyo ngenda kupatanga tawo temumpa ngenda kukola interview z'omu geto kyenodamulira ne Meja Emma temugira nnyo nze bajeti seetaaga sente nnyingi Nobert nonaya amafuta akakadeka amafuta buli lunaku ugasenga yina komeka nonaya akakadeka amafuta buli lunaku emotoka emitwalo 3 nendyako n'abantu bange wabi si wabi katwagala okubasiibula loti mwaka kijja tuli bubi temwerabira okulonda President Museveni mukamugendamu ku chano yani sebo basaba mwenna muwagire President Museveni jajja akyaliwo kubanga tuli mu kweteekateekera bbiri asatu mugumu akyali mbooko owaliwa